Byonga tubitadde ku bbali mu bitundu eby'ennansana eyo poliisi yakozeeyo ekikwekweto n'emala ezuula amaka mubadde mukolerwa waragi nga waragi ono wabulabe nnyo eri obulamu bw'abantu. Kakati nno Alan Mulindo okuva mu kitongole kya poliisi ekya counterfeit avuddeyo n'alabula bannayuganda ku bintu ebicupula ebitiiridde ku butale obw'enjawulo. Bannayuganda balabuddwa ku bintu ebicupula ebiyitidde mu butale bw'enjawulo. Alan Mulindo okuva mu kitongole kya Stop Counterfeit yakoze okulabula kuno bw'abadde alambika ku kikwekweto ekikoleddwa okufuuza waragi ow'obulabe. Nga weetegereza ekintu ky'ogula kyebuuzaako ennaku n'omutimbagano weeguli. Omuntu aba aguze ekintu genda okigugulinge kiteekeko mu intaneti obe ekintu kyengenda okugula kino kyekigenda okukola kyenjagala. Okwebuuzaako ku bantu balala n'ekirala kyetugamba abantu bagende nga bagula mu ebifo ebyobuvunaanyizibwa ebimu kubanga waliwo ebifo by'ojja okugulamu ekintu nga oli naye afa bufi kola ki okukola ssente. Bano bagudde ku maka agabadde mu kikomera mwe babadde bakolera waragi ow'obulabe ennansana. Nannyini kifo kino asoose kwesibira mu kisenge olw'okutya abasirikale aba poliisi. Come out and talk to us. I'm going to get the coordinates of this man. If they are showing him here, and these people are telling me that he's in Mubende, I am going to get the coordinates of this guy because I just spoke to him when I was standing there. So I want to know where did he receive this from. If he received it here, and people are telling me that he's in Mubende, I'm checking all of it. Muzeyi Sabit Gashona nannyini kampuni ategeezezza nti bizinesi eno ya famire. This is a family business. You are the father of your son. So now that the business is no longer in your hands, it's your son, isn't it? It's your son. When your son is not around, who handles it? Ku bakulembeze b'ekyalo bavumidde nnyo eky'abantu obuteeyanjula mu kitundu nga bakola bizinesi nga zino. Tetumanyi nti mulimu ki factory ng'oggyeko omwenge ogusangiddwamu nga guli packed kyekyokka okuggyako n'ekirala emazeemu ebbanga erisukandoza mu myaka 10. Ye ayogese mu kampani eno Patrick Onyango agamba nti bakwongera okukola ebikwekweto bino. Kati jo twagenze mu bitundu bya Nabweru. Mu bitundu bya Nabweru ne tukola ekikwekweto mu bitundu ebyo ne tukwatayo abasibe bana ne exhibit gye tuzudde oba gye tufunye mu bifo ebyo twafunye cartons 120. Ate abakwate bwakutwalibwa mu kkooti. Abakwate bali mu poliisi ya Nabweru, mu kaduukulu ka poliisi ya Nabweru. Twamaze okubaggyako statement. Mu kiseera kino aba CID bali kukola ku file okulaba nti babatwala mu mbuga z'amateeka. Byawandulu Bone ku Russell TV Omunyo.